Lero tuli mu training yaffe oba mu kampu yaffe naye nga training emu kwezi zetumanyi edirira esembayo okulaba nga tugenda mu Pretoria okukiikirira mu Uganda mu Africa Individual Championship. Nolwekyo otunulamu olwaleero tubadde mu training yakasammeeme nga tugezesa abazannyi baffe betumanya abetusuubire tutuusa ku kkula okulaba nga tusobola okuba nga tuli ba muzinzi ngera bwe tuze tukikola kubanga Uganda tekubwangamu bukyanga etandika ku participatinga ku continent. Challenge yokka gitukyalina era kati emitima okutukuba tetulina nsimbi yadde 10 ekigendo tutuuse Pretoria ewawo tukozeeko bye tusobodde mu busobozi bwaffe ng'okufuna visa biki naye ekyamazima tetulina ssente yadde zitutuusaayo yadde accommodation yadde ki. Tugezezaako okuba connected ne gavumenti nga tuyita mu National Council of Sports tunafuna response twawandikira minisita tunafuna response kyekizibu ekiri awo nti ffe nga office tuziwa ekitiibwa netuziwandiikira naye tezaagala kutuddamu tusigala nga tuli awo. N'olwekyo bannayuganda tebeewunya nga ttiimu eno ewaawo nga ye defending champion nga tezzeeyo ku defendinga kikopo ate ekijja ogiviirako gibaaninga n'ogenda mu muggo 11 mu mpaka z'ensi yonna. N'olwekyo tuli mu kaseera kazibu. Tusaba gavumenti eveeyo because nti etteeka lyogera bulungi nti national teams ya gavumenti si yaffe. Tugezaako kye tusobola naye gavumenti erina okuvaayo eyambe ekintu kyayo, otherwise senga tekikole tusuubira ttiimu ejja kulemererwa wano omulundi ogusoose. Tujja kuba nga naffe nga bakulembeze tulinako we tukomye. So tukubira ab'ekisa bonna companies ki abasobola okuyamba ku ttiimu eno Uganda Doves ogende Pretoria egiyambeko budget yaffe ya million 15 okulaba nga tumala tournament eno tetunaabeeramu. Ejja kutandika nga 24 okutuuka nga 28 which means by next Friday ttiimu y'eggwanga eba erina okusikula okuva e Uganda okugenda e Pretoria. Naye ekyomukisa omubi nti tewali kabonero kaalaze naddala mu by'entambula yaffe nti ddala tuli ready okutambula olw'obbula ly'ensimbi.